emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisanga bulijjo programu yaffe eno ya Save So Taasa Omwoyo tetujja na mboozi ebeera ewooma ebiseera ebisinga tusanyuka eyo ku end naye nga buli ajja wano abeera na kizibu kyanjawulo ate bulijjo ogenda okwesanga ng'ekizibu ekijja kisenga ku ky'omulala kati bannange saagala munkoowe mulina okubanga mumpulirizanga era abasobola okudduukirira ne mudduukiriranga anti neewaayo okulaba nti abantu baffe tebetta abantu baffe bafuna obwenkanya abantu baffe baweweera emitima ku lw'ensonga ez'enjawulo ezibeera zibaleese wano. Mukwano wange olunaku olwaleero nfunye omukyala ng'omukyala ono alina obuzibu si buzibu kuba ate wenjogeddemukko naye abadde nga alaba omwana gwe bamusuudde kizibu gy'ali wabula okwetaaga okuba nti ayambibwako oba akwasaganyizibwako. Omukyala ono emboozi entonotono gye njogeddemukko naye yaŋŋambye nti yafuna omukyala gw'ataamanya bulungi gwatalina gwayita bweyalaba obulabi ku kyalo n'abeera ng'ayogerako naye ng'ali lubuto mu nnaku entonotono naye ate ekigenze okugwera ng'omukyala agenze mu ddwaliro azadde mu kuzaala amugambye kangende mberekeewo katono nnyo we yagenda emmanju teyadda n'amulekera omwana nga wa lunaku lumu omwana yamulekera nga wa lunaku lumu kati mu kaseera kano omwana alina omwezi gumu ne wiikisi 2 ekizibu kyasanze omwana yagenze okutereezebwa ng'omwana yakyama amagulu era nga yeetaaga akasente akatinitini okulaba nti babeezaawo omwana ono naye nga ne mu kikyo ne maama w'omwana ono tuteeka okuba nga tumunoonya byonna ku bitonotono byagenda otubuulirako gwali eyo njagala wetegereze bulungi osobola okuba okutwesinga n'omanya nti mukyala gundi yazaala omwana naye talabikako omukyala gundi ye yazaala so tumale okulaba nti tumanya maama w'omwana ono omutuufu wano ono okubeera n'omwana nga tali mateeka nakyo si kirungi. Ngenda kwebaza nnyo kyamaani ekyamaani mwami yankubira essimu bamuyita Ssaalongo Balyokwabe Alex yankubira essimu kyamaani se yankubira Ssaalongo yankubira n'aŋŋamba ku kyalo kuno tukufunyeeko obuzibu n'ambulira emboozi eno bwe yagimbuulira napa omukyala nenjogera naye ngenda kwebaza era abantu mulaba ng'ebizibu eby'enjawulo buli omu ali free okukwata ennamba y'essimu eri awo n'onkubira ne tulaba nti tusala amagezi ku ekyo ekiba kiguddewo oba naawe alina ekizibu nga kiri ku muntu mulala naawe osobola okuba essimu netulaba engeri tusobola okuba nga tuyumungulamu ensonga zino. Ngenda kuba nga mpumulamu akatini nnyo tugye n'omukyala ono atunnyonnyole naye nga ekifo ekiriwo yeetaaga kasente bajjanjabe omwana ono. Neesimye okuba nti okyali ku puroguramu ya Save So Taasa Omwoyo era ng'olinanga emaishora mu Queen Mother okuba nga ngikutuusaako nga bwe nkusuubiza nti omukyala ono alina obuyambi obutinitini bwe yeetaagayo mu kaseera kano yasuulibwa omwana gw'atamanyiiko mayitire naye ng'omutima omulungi omutima omuzadde gw'alina yeewaddewo abeere ne bbebi ono naye ate yasangiddwa ng'omwana alina obulemu obwetaaga okudduukirira amangu abeere nga atereezebwa amagulu. Yensonga lwaki ali ku puroguramu yaffe eya Save So Taasa Omwoyo katugende gyali atubuulire engeri yamanyamu omukyala ono n'omwana bamumusuulira batya okutuuka olunaku olwaleero. Neesimye okulaba nnyabo amannya gaffe. Amanya Namirembe Fatina. Namirembe Fatina ng'oviiriddewa? Bwayise. Kabebi kano nkalabyeko nno nze naye sijja kabalaga kuba tetulina nsonga lwaki tukateeka mu kamera naye nga kabebi kaali katuuse kano kabebi katini nnyo baba tekali ku mabeere ga maama. Kirabika. Bebi muwala mulenzi? Mulenzi kalinga akawala. Kalenzi. Katandise nno okufaanana obala kuba gwe kakalaba. Kabebi kalenzi katini nno keetaaga kuyonka bambye. Bebi waffe ono sigenda mubalaga abalabi baffe naye nga okuyonka kwe kwe kuno ifulasi kanga sinyeebu notambulizaamu kyayi omwa kyayi mukalu omwa kyayi mata omuteekamu ogula gano ag'obuwunga kati ntambudde ne gano ag'obuwunga gali muno bafunye ku bw'obuwunga n'oteekamu naye ng'okusinga ntambula ne gano amata gano agende gakuba nti badde tuva kalulu twafiiriddwa jjo maama waffe twamuziise kati gyenvudde okusobola okujja wano
Otambula n'omwana wo? Ntambula naye sina gumulekera. Byatandika bitya? Tulina omukyala, kale si mukyala nti mukulu muwala, yali nga ku kyalo ng'era tumulabanga mukwano gwaffe naye nga si mukwano gugenze ewala. Kati yafuna olubuto, tugenda omulaba olubuto lukulu ng'atugamba banne nafuna olubuto naye nti tenkanyiza oddujja mu lukoze eki lugaanye. Nga bamugamba nga woosazeewo okufuna olubuto nti lukuze tolukola ki toluggyaamu. N'asooka atubulako ebbanga. We yatubulako ebbanga bagenda okutugamba ye munnange munnammwe ali mu ki mu ddwaliro alumwa. Nga twesitula tugenda tukole ki tumulabe. Nga y'ani amannya ge? Amannya tumanyiko erinnya limu naye ng'agenda yeyita amannya ag'enjawulo. Ffe tumanyi lya Lydia. Nga batugamba ali mu ddwaliro alumwa e Kawempe. Nga twesitula nga tugendayo. Tugenda okutuuka twamusanga atudde bulungi ku ntebe ng'alina akasimu ke nga talina kintu kyonna kyakola ki kyalina wadde olugoye wadde giraavu wadde ki. Nga tukomawo ku kyalo nga tuyisa ekitabo nga mufunira ku ngoye nga tuyizaayo mu ki mu ddwaliro. Kati we yamala okuzaala we tumala mutwalira ebintu tukomawo ewaka kuba twali tuleseeyo abaana. Tugenda okudda nga azadde bulungi nnyo omwana nga tumusanyukirako kuba yali akoze eki azadde omwana ng'atugamba nze ono omwana sirina kyenkola ki kyemwetaaza. Nga ffe tulowooza mu kuzaala yabeerayo yekka, mwamulinda bulinzi najja buzzi? Mu ddwaliro yajja agenze we twategeera nti agenze ne tumufunira omuntu agenda omukuuma nga naffe tukola ki. Awo nga we muli naye temumubuuzaako nti taatawo nannyini lubuto aluwa oba baganda bwe baluwa? We yali olubuto yatugamba kimu nti nannyini lubuto talunkola ki tamumanyi. Tamumanyi. Ne tumubuuza ate ewammwe obeera waalimba buli walaga agenda alimba gyakola ki gyabeera. Mwe yabagamba wa? Yatugamba Mbalala, abalala n'abagamba Mukono, agenda alimba n'amannya ge tagoogera matuufu. Bwe omwana alina lirye. Kati mu ddwaliro yawandiisayo mannya ki? Teyanywa ddagala. Twamugamba okunywa eddagala n'anyiiga era n'abula. Kuba yali afa kimu lubuto kuvaamu. Kati munnange ne tumulekera omuntu omuwala kale muto amukuumekuumeko nga naffe tukola ki. Kati waliwo omukyala yali amuddiridde yali azadde omwana n'afa. N'agamba omukyala nti omwana wange ono mumpemu emitwalo 20. Kati tukomawo tumuleetera ekyeggulo omukyala mpita ngamba mwana muwala nno oyo mwandimubaddeko ayinza okutta omwana oyo ne bagamba nti Nakawere yeebakidde ki omwana. Kati nga mutiisa nga mugamba Lydia omwana ono ageza atuukibwako ekizibu nze kennyini nze agenda okwesibira nga mutiisatiisa. Kati enkeera waalo kuba namugamba Lydia obudde bugenze alinga ssaawa 7 ogw'ekiro. Namugamba obudde bugenze wakandeseeyo abaana bange. Sokolindeko ono omukyala gwe yali afiiriddwa omwana we yamugamba yamuguze owuwe emitwalo 2. Omukyala teyamubuuzaako bintu biwamba tuyagala okunguza omwana lwaki kiri bwe kiti? Anti era yamugamba kimu nti simwagala kubanga newe okumuteeka sirinaayo gye mbadde mbeera bangobye naye ng'era tayogerayo. Kati munnange omukyala we yakitugamba ebyo kati tuddayo ewaka ssaawa 7 ogw'ekiro ku makya nkeera nteeketeeke ntwalire Nakawere wange ki ekyokulya. Kati olwo nga njagala muteekemu omutima ayagale ki ne mugamba Lydia wala first born ayagalibwa zo nazaala omwana wange mpozi nakolayo ensobi emu nagenda nengoberera akadodi nembula newe nakomawo jjajja yankuba nangamba naba mangu ogenda oyonsa eki omwana ne mugamba naye okuva n'olwo nze abaana bange mbakola ki mbaagala. Yanziramu kimu nze ebyo tobiŋŋamba. Kati munnange ku makya nkeera nfumbire Nakawere mutwalire mu ki mu ddwaliro. Mba ntuuka ku kkubo ng'ekkubo liri wali naye wano mu kikosi nalinnya Kagulumu nga mpita nga ŋŋamba Faati nga mubuuza nga banguyo basiibula nga ŋŋamba nze nvuddeyo buki ngenza okulaba abantu bayingira abalala bafuluma nze nange nenkwata omwana nenkola ki ne mubuuza ku mulyango oyiseeko otya nti nze mpiseewo tewali kye bakoze eki ate ng'alaga nti si Nakawere alinga alina gwasituliddeko ki kubanga era yava mu ddwaliro nga yambadde obugoye bwe bumpi nga tuyinza kikkiriza nti Nakawere nga talina kyasitudde oba nsawo oba kyo oba yabireka wasikola ki simanyi. Mwagula yaleka eyo
yaleka mu ddwaliro bayabireka wamu nga tusanyukayo munnange Lidiyo zadde omwana tutuuka ku muzikiti gwe tewamuzzayo munda mu ddwaliro omulabe nti ono aba musiibudde discharge form eruwa ekintu kye natyako kimu nti yali afulumye ate obudde bwe yafuluma kuba yaŋŋamba nafulumye ku makya kati ku ssaawa ezo 6 oba 7 nga woddayo ate bayinza okugamba nti okoze eki olina obuzibu oba ofulumye otutta omwana oba kikuki noti okusiba mu ddwaliro teyabawa amannya kuba mu ddwaliro alina amannya golina okuba gewawaayo abasala sala ku kipapula kye wadde n'ekimu tujja kunoonyereza tujja kumanya yawandiisa mannya ki kati munnange nkwata omwana nga wabula bannange ozadde akaana akalabika obulungi biki ebyo mbyogera afune omutima ogugamba olaba omwana wange baŋŋambye omulungi biki nga ŋŋamba lindako oyo omwana omulema mumutwalawo ngenda okukebera omwana nga mugamba Shanawe Lidiya Dayana nga mulema first born wange ekigere kyewetamu okwo nga mugamba Dayana nga mulema nakirwanisaako naye gwe tolaba nti atambula Lidiya kyogamba omulema si muntu oyo mwana tugenda mwagala tugenda mukola ebyabalungi nga mulaga nti nze nsanyusa olwaki naye afuna omutima ogukola ki ogumwagala aŋŋamba naye fati kyenkusaba mbeerekewo ennaku mmeka 2 kubanga kati sisobola kola ki kutambula lugendo lwewala nga nina omwana mugamba tewali buzibu tweteesa ne sisita wange aŋŋamba tumuleke asule wiiki sister wo wabeera na sister wo nze mbeera wange ne sisita wange abeerawo ewo tolinawo omwami ndibona baana bange nga tweteesa tugamba amalewo wiiki kubanga nakawere tayinza kutambula enakutte mwana kantolooza ayinza n'omukubira muki mukubu tutuuke waka ŋŋamba musooke mumpe kadomola ŋŋendeko wa tukakwata tukamwa tudda mu nnyumba tudda ku ssanyu ly'omwana banneegundi amaze n'azaala omwana tugenda okulaba obudde bugenderera nakawere takola ki ŋŋamba sisita wange owange ono eyagenze emmanju kantolooze tamukubira wa ngenda okutuuka nga kadomola nga we nakamuwadde nga gyekali emmanju nga taliwo paka nakati ogwo mwezi gwakumeka leero lumu omwana lozo omwezi ogw'omwenda omwana alina omwezi gumu ne wiikisi 2 kyakandoza gwali gwa 8 nga guggwako bwabanga na omwezi gumu ne wiikisi 2 the second week ya August we yazaalira kati omwana mubadde naye guweze omwezi mumutuumye erinnya temumutuumye erinnya twamuwa lya Karimu lwaki Karimu twali mutuuma butumye ngeri nti teyalina linnya ekiyinza okukola ki okumuwa kati omaze okutegeera nti omukyalo ono akulekedde omwana okukasizza nti adduse wagendako ewa chairman namugamba ne mubuulira buli kimu naggamba beera n'omwana nambuuza omwana oyagala okubeera naye oba tumufunire gye bakola ki baba bamutwale mu bitongole nemugamba nja kubeera naye kubanga kyemmanyi tosobola kumala era gabeera na mwana oyo olina okubaako amateeka goyitamu kuba walina okugenda bako poliisi oba gundi nesalawo okwakasa nti obeere n'omwana oyo kuba kati tosobola kuba nakyo gumala gabeera naye just like that naye tujja kituukako tujja kubanga tuyambagana bebi kuba obwana buno obuto bukaaba nnyo mwana wa ddembe nnyo oba otuuka n'ogamba naye kuba naawe mama omwana akaabya n'owulira nga kikususeeko nogasinga nako nsobola olugera nga muwumuza bagende nga bamumbeererako naye simwevuma engeri nti nange nina abaana akaaba ng'omwana wanaakola ki n'akaaba kubanga neyo fresca bagimpadde buwi nga nzija naye buli wakaaba nga nafuna paku nga muteerako kyayi nga ntabula nga nkola ki wali tokola nali sinafuna mulimu kuba we nali nkolera konteina baali bagisendawo yali ku mwala kati mbeerawo batagolina abaana bameka nina abaana 4 otono wakutaano obabeezaawo oti babeerawo kuba kati omwana wange omukulu akola kati yalinga ali mu bbalabirira nange kenyini nkola mutube omuntu yali akoze okusobola tulira kubanga kati amanja amata pampa nti olina bebi wuuno eyetaaga wuuno ogambye mutadde ku mata ga mikebe
kale oluusi kigaana oba n'ogula n'olufuna ag'ente nga bw'ogambye neewuuza engeri gy'onoonyamu akasente ono bebi muweere nnyo yeetaaga attention yo obudde bwonna kyembadde ngezaako okutunuulira awo era ye ng'omwana muwa obudde bwe nga ye kubanga kati engeri nti tayonse kati ate aba yeetaaga omukwano mungi okizuula maama yakugambye nti omwana mulema kati gwe kikujjidde kya mu bwongo n'ogamba nti neetaaga amagulu gano bagakole olina kyogezezzaako olwokugambye nti kangende kuba save soul banziduukirire tulabe nga amagulu gano bagakola nga obudde bukyali nze nali nga kalengezezzaako bino banga nti oba omunaaza nga oganyiganyiggako naye waliwo enaganyiga bugenda okukira ku makya nga gazimbye ekyo nekintiisa era saddamu wagambyeko oluyita omwana n'oluba lwali lukyuse bwe luti olubeera waaba akaaba sayidi eno alaga nti lwewanika lwakyama kizibu kyava kuba chairman Salongo yankubira ku ssimu najja ku kyalo nekolako ku research yange ne bangambako nti abaali bamulaba nti omwalo yasooka n'asiba olubuto bataagala lulabike bamanye nti oba ali lubuto osanga ayinamu essuubi liri nti kandusibe luleme kuvaayo nga banoonya oba ssente ezirujjamu kati ndowooza weeraba nga ssente zimubuze lukula ne biviirako oba omwana okyama oluba oba n'amagulu okukyama mbu yalupikanga nnyo era mu ddwaliro omusawo yamugamba ayinamu kino nti wenna alugjamu n'endisuula bati bajja kumbuuza nti gundi wali lubuto oluluwa ekyakyamya omwana oluba amagulu omututeeko mu ddwaliro bagambye bati okugamba batya okukakasa nti omwana ono kati yeetaaga amagulu gano okugasiba oba ogalongoosa kuba ogambye bagala bakusabye sente ezitereeza omwana abasawo bo bakonfaminze batya bangamba nga n'amagulu g'omwana omuto basobola okugatereeza kubanga amagumba gakyakola ki bakyali mato wagenze mu ddwaliro ki nagenda e Mulago ne bandagirira eddwaliro eddala liri Ntebe era n'Entebe natuukayo naye nga bansaba ssente ate zesikola ki bakusaba ssente mmeka e Mulago bansaba emitwalo 35 kati Entebe bangamba nsooke nfune emitwalo 3 male okulaba dokita ambuulire lunaku ki lwe ngenda okujja na buli kimu ekikola ki ebigenderako ate bagambye bebawa obuyambi balina kubanga abali Entebe bebabukolerako ku bwereere balina kubeera mu kibiina kati nze ng'ekibiina ekyo sikikola ki ate nga sikimanyi kati mu bufunze weetaaga emitwalo 3 era tezijja kubeera 3 transport n'eddwaliro lyagala emitwalo 3 olaba nti omwana bamutereeza amagulu mu ddwaliro obadde erinnya lya Karim lyokka oba muwaddeyo ery'ekika mu ddwaliro tebambuuza mannya ge bw'osooka kwabuulira nsonga kuba tinatandika kumukolako ensonga z'omukyala ndowooza ffenna tuziwulidde bulungi bebi yazaalibwa n'amulekerebwa nga tamanyi mayitire ga maama erinnya lyerimu nga lyeri yabagamba nti Eridiya naye mu kubuulirizaako nga buli omu yamugamba mannya gage naye mu kaseera kano nga bwe tunoonya maama twandyaga tusobotase obulamu bw'omwana omwana yeetaaga emitwalo 35 ndowooza mu bufunze tugambe emitwalo 5 ng'omanyi ebyeddwaliro tojja kugendayo ate kano ate gulayo kano genda ogule kotondi genda ogule biki ne transport ndowooza be balabi baffe abalungi teeka ssente ke twetaaga okubanga tufunira mukyala Fatima abeere nga alabirira omwana ono nga tugenda okuba nga tukola enteekateeka omwana ono nga bakkiriza abeere nga ali naye mu mateeka kwe kusaba kwenziza okwowola nate olunaku olwaleero mujjukirize ne bagamba saagala mu nkoowe kuba munange nange sinze ngamba ebizibu bituuke ku bantu ate nabo tetwagala babeere n'ebizibu ebisobola okubaako ayamba ate babeere bakole ki babeere nga baserise kati omulabi wange omulungi owataasa omwoyo gw'omwana ono tulabe nti akule nga alina amagulu amalungi ekirungi afunye mami eyewaddeyo okuba nti
amulabirira. Ennamba z'essimu z'olabaawo osobola okutekako kyonna ky'olina. Mbadde nsaba kino tukikole nga bw'agambye nti asaba kikolebwe mu bwangu, abasawo nga amagumba tegannaba kuguma. Mbadde nsaba akasente kano tukasondere ndowooza wiiki eno yokka, emitwalo 5 bamanyi bakutubange tukatobola kutulema, tusobola okuba nga tuteekayo 1235, oba naawe osobola okugamba Queen Mother tuleme kwetooloola nnyo, emitwalo 5 gaago tubeere nga omwana ono agenda ajjanjabibwe. Kwe kusaba ko tulina olunaku olwaleero. Tuba ku Star TV, ngenda kuba nga nkomawo kampumulemu katini nnyo, tovaawo. Omulabi wange obulungi, ku lwa emergency ya Sheno badde njirikodize naye nsazeewo kanjizannye olunaku olwaleero. Ekirungi abadde azze Lwakutaano ng'enkya Lwamukaaga, olw'omukaaga olwaleero kati lwe twogerako. Nsazeewo kati ke tulabyeko ka programu eri recorded, kati nsazeewo programu eno kati tugikole live. Yensonga ki programu eno mugenda kulanga ebifo bikyuseemu. Akasoose kabadde nga tuli wabweru, kati nsazeewo muyingize mu studio era nga namugambye adde olunaku olw'enkya tubeere nga tugikola live tusobole okuyambibwa, kubanga this is an emergency. Era tukimanyi nti omuntu wa emergency akolebwako mangu mangu. Era kwe kusaba kwange nti buli omu ky'olinayo nsaba tubeere nga tuteekako omukyalo ono, tulabe nti agenda ajjanjaba omwana ono nga obudde bukyali. Sente zayagala si nnyingi nnyo, mbadde nsa tulonye emitwalo 5 tubeere nga tugamuwa agende ajjanjabe omwana oyo. Naasiima nnyo nga muzzemu omulanga gwange, ate mu kaseera kano kangende gyali mu studio live tulabe nti tukuwoola mutuwe ku kasente. Omulabi waffe omulungi, nkweyanziza nnyo, nkweyanzeerege ddala era nga bwe nkusuubiza nti programu tugijje ate wabweru ne tusalawo katukikolere mu studio olw'ensonga nti kyabadde nga kiri so urgent, kya emergency. Okutangazaamu katini saagala omuntu yakatandika obule nti tubadde mu bimuli ate kati nga tuli mu studio. Programu nadde ngikutte lunaku lwajjo Olwokutaano nga mmanyi njagizannya oba wiiki ejja, naye nagenza okulaba nga tekigenda kwetaagisa olw'obwetaavu bebi ono bwalimu. Amanya ndi Maishara mu Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Allah akumpeere Jannah Firdausi na mwenna abajjulirwa Mukama nsaba abawe ebiwummulo eby'emirembe. Programu yaffe tukyayogera ku mwana bebi era omukyala naye mu studio agenda kwongera tutangazaamu, naye ng'ensonga enkulu yakubanga aweebwa ku buyambi, engeri gyewaayo kuba nti abeera ne bebi ono. Okutangazaamu keera kati enamba y'essimu gy'olabaawo eya studio eyo gy'osobola ogikubako n'otuwa ku magezi, n'otuwa ku kiteeso, n'otuwa ku ssente, naye ate yo togiteekako ssente. Abalabi bange abalungi, ku mulundi guli bwe nali nsabira omukyala yalina omwana w'ebituli ku mitima, abantu abamu mwakola ensobi ng'essimu eyo gye musaako ssente ya studio tetulina we tuzijja. Kuwabula ennamba entono z'olabaawo wansi okuli 0755 84 14 27 n'eya 765 26 24 80, ezo kw'oteeka ssente. Era mpozi okwongera okubeebaza abalabi bange abalungi, omwana oyo ow'omutima ow'ebituli ebisatu ku mutima gwe tusondera ssente ogende India, Mukama mulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amaama n'omwana basimbula leero. Mami yankubiddeko jjo, mukyala Nansubuga, maama w'omwana oyo, n'aŋŋamba nti Queen Mother tugenda kusimbula nkya Olw'omukaaga, basimbudde olwaleero. Katusabe omwana oyo awone bulungi naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temunkoowa baganda bange, mikwano gyange, nange ebizibu binsanga wentudde nensobola okuyambako ekyo kyemba nsobodde, naye ng'ekikulu kyensinga okukola kuwa ddoboozi lyange gye muli ne tuba nga tusobola okuba nga tuyamba. Musaba muleme kunkoowa. Omukyala waffe olunaku olwaleero yetaaga emitwalo, yagambye 35, naye tulina kunoonya emitwalo nga 5. Ng'emanyi eby'eddwaliro otuukayo leeta kano leeta kali. Nesimye okusinkana mami. Kinga okooye. Bebi akooyeza. Sooka obuze ku balabi baffe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange simayina yinza kwogera. Ate lwaki? Amannya gwe baddiremu kosanga lwe yakatuuka nga tatandise naffe. Amannya gange nze Namirembe Fatina. Namirembe Fatina. Maama wa Karim.
Ongambye erinnya mwana mwadde Karim. Twamadde lya Karim. Omulabi omulungi abadde azze ng'agoberera sitole eno ndowooza olabyeko otutandikidde nga bebi ono kikulu ekiriwo kyakunoonyeza mwana ono ssente bagende bamutereeza amagulu. Bebi tujja mulaga naye tugenda kubalagako amagulu engeri gye galimu. Ndowooza tusobola okuba nga tutegeeragana. Naye wetunuulidde ku bebi ono ndaba nga yeetaaga endya esukka oba ku mami gy'amuwa amata, tufune amata agasobola okubusitinga omubiri gwa bebi. Bebi waffe mutini nnyo omulaba oyinza okulowooza azaalibwa tatuuse naye ng'ate yali atuuse. Eyakatweyungako omwana ono mami yamusuula yamulekera omukyala ono, omukyala tamanyi mukyala ono naye olw'omutima omulungi esalawo alere bebi. Naye nga bwe twagambye twakyogeddeko tolina kubeera na mwana ono nga tali mu mateeka. Yes, olipotinze wa chairman naye tomanya omukyala ayinza n'okudda n'agamba wabba omwana we. Abantu beefuula okikoze bulungi mu kuyamba naye akyasobola okudda n'agamba omukyala ono yanzibako omwana wange. So badde nsaba enkya Sande ku Mande tukeere bukeezi tugende chairman atwandikira ebbaluwa wamugambisizza mumwa atuwandikira ebbaluwa tugende ku poliisi tugitegeeze poliisi y'e Kawempe kirungi ovudde bwayise. Mulago omukyala yazaalira Mulago ku sekansi bagita batya erifaalo y'e Mulago. Kati tulabe nti omwana ono tubeera naye for now twaga tutaase obulamu bw'omwana ono. Njagala nnyo abalabi bange balabe ekintu kye tuli mu kunoonyeza ssente. Nasaba camera person tusika amagulu ga bebi naye ffeese tugenda kola ki kugiraga amagulu ge twagala balongoose oba batereeze. Bebi ali bw'ati mukyuse bw'oti. Si matereevu maama yakirabye ng'alonze bebi ono yakabeera naye omwezi gumu naye bebi waffe amagulu gano makyamu sigala bebi amagulu bwe bamusabye ssente ninyogo gengalo ng'abuddusa oba ayagala bamusabye ssente bebi ono asobole okutereezebwa amagulu gano gasobole okudda tumutawanya ate n'atukubirwa omulanga wano omuzibu. So kyetunoonyezaako ssente ba mikwano kyekino bebi Karimu mami ono yamutumye Karimu pozi ne kamera person wange ye Karimu Karimu kwata mu musawo Karimu wuuno Karimu wuuno Karimu wuuno bebi ono kwe tunoonyeza ssente olw'amagulu gano gasobole okutereera naye abeere mu bulamu obweyagaza. Kyonna ky'olina tuteekere ku ssimu eno ayagala okuteesa ayagala okutuwa ennamba z'essimu mukube ku abamu badde mukuba ku nnamba eno zino muzireke wabula waliwo eya studio era yekinako studio line kojja okubanga otukuba obeeko kyotugamba oyinza n'okuba nga mama w'omwana okoze eki nga neibabo ani yalina olubuto naye nga bebi tamulina kuba mami ono naye tumwetaaga okumukwata era woba omufunye ojja wano ku UBC ku SATV n'ogamba nnoonya omukyala Maishara Mupin Mother bamikwano mukube studio line zino ennamba ento tugenda kuteekako kasente studio line tosaako ssente yo osobola okuba n'oteesa oba nobako kyotubuulira tomanyi otuwa amawulire n'ogamba mama omwana oyo mumanyi. So tutunuulire abantu abadde n'embuto naye nga mu kaseera kano tebazirina ate nga n'abaana tebakola ki tebabalina. So osobola okuripootinga n'ogamba nawudde nga bagamba eri omwana gwe baasudde naye neiba wange oba omuwala waawali namulabanga n'olubuto naye taluyina ate ne bebi tamulina. So omukyalo ono muzira kisa bebi amulina naye tujja kgenda naye mu mateeka bamumuwe mu mateeka tomanya wali okirowoozezaako nti singa bebi ono aba mu bulamu bw'ensi God forbid ne byonna mu nsi bisoboka n'ogamba kati mulina osobola kutandikira abo abafamire wayogerako nabo ku nsonga ya bebi ono bwena abamu nayogerako nabo ne mugamba nti tujja muleeteeka baŋŋamba nti kati waliwo limbuzizi omwana waba akufuddeko oba omwana ng'ono basobola omuziika mu limbo yenyewo
abikyogeddeko bwogezi bannange akyogerako si yakireeta netutuulya sayidi eri endala kuba omunange omuntu akubeerera wo nogamba ye kati ntandikiddewa okitegedde kituufu ate omwana wuyo obusiraamu asobola okuba nga agendayo naye tulina okukkiriza nti mukama agenda kola ki kumukuuma ogenda kuza eddenze lyo awolabye banga abalungi negayidde essimu entono netugikubako tukube ku studio line awo ojja kuba asobola okukwata eno entono nja kukukwata nga nvuddeko kino kyogera nnyo nga nkoze program nga ziri live ti program essimu zino entono okuli 0755 84 14 ne 27 0765 26 24 ne 80 ezo nzikwata nga nfulumye mu studio obudde bwonna bwoma nsobola okukwata naye ate gyolabako studio line era baba bagiwandiise enamba yayo eba nnene eyo bwokuba tusobola okuwuliziganya mu kaseera kano n'obaako kyotubuulira ziri z'essimu entono zolabawo wansi eziri epidio okuli eya Airtel ya M10 okwo akasente konna koolina kwoba otuteekerako etunoonya sente nnyingi tunoonya emitwalo 5 maama yagabye emitwalo 35 eddwaliro nga ddwaliro mulago ze zaasabye naye wenna tunuddemu ng'emitwalo 35 giyinza obutamuyamba ng'omanya omuntu ng'oyingidde eddwaliro wabaawo ke bakutuma kano kali n'okutambula neŋŋamba tunoonyezeyo emitwalo 5 tulabe tugamuwa ate mbadde nsaba tukikole ndowooza mu wiiki kyabadde nnaku naye tukikole mu wiiki emu bamikwano sigenda kwata ssimu enanyo no gwembadde nkutte nsaba tugiteeko kasente okwogera nange ku kweno line entono tujja kwogera nga show ewedde ngenda kwebaza mukyala kalo otusindikidde emitwalo 2 tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo abakozi ba ibisa abasibani waliwo yabaddani Lydia tuwadde 10 zibadde 2 tweyanziza waliwo Steve 3 tweyanziza waliwo Lujja 2 tweyanziza waliwo Michael 2 tweyanziza tuli mu kusondera bannange sagala mugambe tukuni mother ate aganye okwata essimu yaffe ate ng'ali mutusaba buyambi essimu eno sigikwata kati gyenkwata yeeyo gyolabaawo kati ku ssimu yo eyo gyenkwata bwogikubako etugenda kwogera naye zino ezirina wansi ezo tujja zikwata nga nvudde mu studio naye ate ezo zolaba wansi zo osobola okuteekako akasente ketunoonyeza omukyalo ono asobole okuba nti no ajjanjaba bebi ono zino sente mmeka sitegedde bulungi zino alayika awandise sente enkyamu zino sizitegedde mwami Siraaje Kamya mukwano kuliko 202 alayika amisize damu wetegeze message gyobadde osindise mwami Kamya mwami Siraaje damu wetegeze message mukyala Aida Namubiru atuwadde omutwalo tweyanziza mukyala Aida tweyanziza atuwadde omutwalo gumu nsaba tunoonye emitwalo 5 bebi ono bamutwale bamulongoose amagulu kuba mami amulina muziratisa mukyala Irene Nango byatwadde nusu 10 tweyanziza programu eno y'olwaleero twagala kusonda kasente kano tulabe nti bebi ono bamujjanjaba mbadde nsaba bagendeyo ku luwo mulago bagamba nnaku kyenungi okutwala bebi omutereeza amagulu mbangamba olunaku lwonna lwemba nfunye sente olunaku lwonna lwoba ofunye sente yenyawo mukyala Irene nusu 10 lutuuse tweyanziza bambi abakuba ku ssimu eno mulindeeko tujja kukuba ku eri eya studio mukube ku eyo gye mulabaawo kati ewo ogikuba nja kugikwata then zino kumusindika sente yo nja zikwata nga nvudde mu studio
abali ku sati by'emnyanya y'eggwanga tuli mu pulogulaamu y'okutaasa omwoyo mujja kundaba nnyo ng'amaaso gandi ku ssemu eno kuba njagala mpandika akasente kammwe kemutuwadde tuve wano nga tutegedde tutegeera nti tufunyeewo ssente mmeka era at least ku Friday naye Friday abasawo tunabafuna. Wanyiseewo Njebaliko bannange. Kale ssebo naye gyebaliko. Kaakati abamu twakati kubutuuzi naye tumanyi omwana ekizibu ki oyinza tuddiramu mpolampola ne tunoonya ki ekizibu ekiri ku bebi ssebo toyanza bebi ono omukyala yazaala omwana najja n'akyalako ewoono n'amusaba akadomola agendeko emmanju bwe yamulekera omwana oli omuwa akadomola ye n'agenda emmanju alinda omuntu amulekedde bebi kuba yali ava ku state council kuzaala bebi nga walunaku lumu teyadda kati ono afunamu okutya agamba omuntu gwempadde akadomola nga takomawo oba agudde mu kiyiga engeri yalinakaweera okutuuka emmanju ng'oli yayiseemu dda omukyala n'asigaza bebi okwetegereza bebi nga mulema tirabika tubadde toladdewo nga tumulaga bebi amagulu tegatereera bulungi tumubike feesi agala alabike feesi bebi amagulu ge tulagako kamera agenda kujasike amagulu ga bebi ono malema we yamututeeka emulago bamugambye bebi yeetaaga okutereeza amagulu gano bagatereeze gasobole okudda mu position galaba gakyama basaba emitwalo 35 nembadde ensatu mufunire emitwalo 5 basobole okuzaawo amagulu ga bebi tamanyikiddwako maama we tamanyikiddwako taata we tamanyi kika kya mukazi gye yavudde wabula yamugamba wembalala tegamba mbalala era namugambako erinnya yenze Lidiya kati tetumanyi Lidiya ki tetumanyi wembalala ki kati tusaawa eno tukyatunulidde ku kyakujjanjaba bebi kuba omwana amagulu gakyamye omukyala twala obuvunaanyizibwa naddusa omwana emulago okulaga omwana ne bamugamba afune ssente emitwalo 35 bagatereeze ze tuli mu kunoonya ssebo akubye essimu tulabe nti bebi ono bamulongoosa naye ngeri ne mami muwabuddemu ne mugamba tulina okugenda ku poliisi tulipootinge ye nga ye omukyala ripootinga kwa chairman n'alowooza birina kukomaawo naye tugendagenda ku poliisi kuba alina okubeera n'omwana ono mu mateeka oba poliisi eneesalawo bamutwale mu bibiina ebirabirira abaana ekyo tujja bifuna ku lunaku lwa Mande nga tugenza okulipootinga omusango guno naye nga twetusaba omwana yasooke atererezebwe oba naye nga bwagamba kuba mukwamwake omwami tabaddeewo watunyonyola tugamba bebi olirode okubeerako naye yenyawo bebi ye nga bebi nsobola okubeera naye kuba mbadde saagala bamunzijeko bamutwale mu bitongole yenyawo ebigambo by'omukyala bwe biwulidde bebi gwe bamusuulidde ye ayagala abeere naye naye tugenda kulaba nti abeera naye mu mateeka ensonga lwaki ngambye tujja kgenda ku poliisi ku Mande osanga tujja kgenda tunagenda emulago ku sekanso y'ekawempe gye yazaalidde omukyala kuba gye yazaalira tuze records kuba omwana ono wagambye bazizza omwezi gumu ne wikisi 2 ebintu bikyali kumpi bajja sobola okutwesinga balabe omukyala kwabazaala ku lunaku oba lunaku ki era olunaku olujjukira lwe yamuleeta lwa Mande mu August kuba omwana abazizza omwezi gumu tuyingidde omwezi gwe-11 baba bakyasobola okutwesinga abakyala abazaala kuba bikyali kumpimpi abazaala ku lunaku ezo tetumanyi oba ne mu ddwaliro yawayo linnya lya Lidiya osanga kumalanonya mba Lidiya bameka so tetumanyi olunne gye bagenda kunoonya but at least tuyinza okumanya balidiya ki abazaala ku lunaku olwo batandike nga bakuba ebifaananyi abazaala. Halo. Kwanje nnyabo. Mukwano gyebali. Kale nnyabo ne gyebali. Amanya mpitibwa Nampubu Saala nsinzidde pooti. Nje nnyabo.
Amannya mpitibwa Nanvubu Saala nsinzidde Pooti. Yes, mukyala Saala okuva e Fort. Kaakati nga sinnaaba kuba nti ntoola obuyambi. Ye maama. Mpawulamu omukyala oyo kirungi okuba abeere n'omwana oyo. Ye maama. Wabula waliwo ebitongole ebikwasaganyako ku buyambi bw'abaana abo. Ye nnyabo. Nga ne bw'aba agenze ekitintale afuna obuyambi bwonna kw'oyo omwana nga tebamumuggyeko n'asayininga nti ajja kubeera naye. Kitongole kiri kitintale? Mami ogambye ekitongole kiri kitintale? Ekitintale ku poliisi ng'agenze n'alipooti nga waliwo ofiisi ezikola ku by'abaana. Ye mami. Tugenda kugezaako. Era ddeni bamusindika ebutabika mu baana abo abalema abalina obulemu. Ye maama. Kati ye n'asaba nti ajja kubeera naye ng'omwana bw'afuna obuyambi. Kale maama tugenda kugezaako. Kale tweyanza nnyo Ye nnyabo naye ng'ennamba ngifunye ey'obuyambi lwakuba bubadde bwakire nkya nja muteekerako 50,000 nja mukubi. Tweyanza nnyo tweyanzeeke. Abantu mwenna abali eyo nze okuba nga olinga omukyala ono nga essimu oba puroguramu ng'ogituuseeko nga mu butuufu ku kasimu tolinaako, mbadde nsaba tweweeyo ennaku zino okutuuka ku lunaku lwokusatu ez'emitwalo 5 tuyinza okuba nga tugafunye ddala ng'olina omutima ogwagala okulaba ku mukyala ono tulabe tukikolera mu wiiki emu, tulabe nti tuteekerako akasente oba ku nnamba ya MTN oba ku nnamba ya Airtel zolabaawo wansi zijja kuleetera amanya ga Nansubuga Mai, tulabe nti tutwala wa bebi ono bamutereeze amagulu ng'ate bwe tutambula mu bitongole ebyenjawulo nga bye bali mutugamba nawe nayo ky'omanyi otubuulire kuba mami eyalonda gwe baasuulira omwana ye ali ready okuba nti bebi ono abeera naye yamwaniriza yamwagadde ayagala abeere naye kati ayagala ayambibweko basooke bamutereeze amagulu gano kuba akyali bebi wa mwezi gumu ne wiikisi 2 baba basobola okuba nga bamutereeza amagulu ebigambo nga byavudde mu basawo naye abasawo basabye emitwalo 35 z'atalina bwe mulanga guno emunnanga ali eyo konna koolina obeere nga okatuweereza. Ngenda kuweebaza mukyala Irene namwogedde nusu 10, mwami Yasini watwadde 2,500, mukyala Shakira otwadde 50,000, Brian otwadde nusu 10, Juliet 2,000, mwami Siraje 2,000 zituuse. Tweyanziza gwe wenna ali eyo ng'olina koolina. Halo. Mujeebale bambi. Kale mukwano naye gyebaleko. Kale nva kuterako 50,000 awo naye sitadde ekulinnya tofaayo. Tweyanziza. Akaana akakume kawala kalenzi. Bambi abeere n'akaana ke. Era akaagala gambye takata kuba mugambe tugere obagamba. Kale bambi katumusabira ajja kufuna ssente ajja kufuna. Amiina. Engeri gye kali nti kakyali kaweere kajja kutereera amagulu. Kuba ndabye ne sayizi ekyali ntono nnyo amata. Bagambye amata tumwagana ag'obuwunga agalato naye kati gwe bangambye siddamu gamuwa mwegana agente. Mami okyaliko? Halo. Amaliriza okuteesa omwa mataki? Nali muwagana agalato ag'obuwunga ne bangamba nti ago tegali mu kirisa mu agente. Hello. Wangi Sebo? Hello. Jebale. Kale Sebo naye jebale. Hello. Kuwulira Sebo? Hello. Wangi Sebo? Hello.
Wanje sabo. Nyabo nigyebale. Kale sabo nawe gyebaleko. Gyebaleko. Kale sabo naye gyebaleko. Wanje? Kakati nyo kimbadde ngamba. Yes sabo. Hello. Hello sabo. Nkuwulira sabo. Omukyalo oyo ali mwetegese omwana abeera naye. Akola ki? Mbadde nsaba omuntu yenna akuba essimu. Omukyalo oyo ali mwetegese omwana n'abeera naye. Eddala ogijjako eddoboozi. Nsaba omulabi wange omulungi wabanga okubye essimu TV yo gijjeeko eddoboozi oleme kubanga weewulira kuba tujja kuba tusobola kukwatagana. Anenza mwenna abali mu kusinikira omukyalo ono mwami Sulaiman Matovu 2000 zituuse tweyanziza mukyala Robina 1000 lutuuse tweyanziza mwami Steven Sasilie nusu 1000 lutuuse tweyanziza Olumukyala tusindikidde message mami embeera si nnungi naye omutonzi katusabe ayambe omukyalo oyo katusabe ayambe omukyalo oyo mukama amuwe bye yeetaaga nze Nangoobi Irene Buyenga mukama ayambe amiina tweyanza nnyo tweyanzeegera bambi bamukwano essimu eziri wansi kuli Airtel ne MTN temuzikubako kati mukuba bangi naye sigenda kusobola bakwata essimu ya studio gyoba okuba kati gyolaba eri mu bigambo ebinene ebya black eyo ogikuba tugenda kwogerezeganya naye ate ne ziri eziri wansi tujja kwogerezeganya nga nvudde mu studio yeba mikwano naate ndaba eno gye musinga okukubako ate nga gisobola okuwuliziganya ffenna naawe yeeri mukyalo Bina babirye 50 zituuse tweyanziza tunoonya emitwalo 5 tulabe nga omukyalo ono ajjanjaba bebi gwe bamusuulidde naye nga ne mu mateeka tugenda hello wangi sebo hello Kakati nyabo. yes sebo Kakati wakugudde batebuzi na kintu omwana oyo mwana agenda mutu yake kintu 15. tweyanziza nnyo sebo tweyanzeege Zibampita Ronald nsinzideko abasanda. okubeeko abasanda tweyanziza sebo tweyanzeeka abeeko abasanda batulabire Ebitambala. Banne buli omu kyolinawo kamukamu gwe muganda ekitono kyonna kyolina wetukigatta kisobola okutuuka mukyala Colin katusiime 30 zituuse tweyanziza mukyala Florence 50 mukyala Florence 30 mukyala Colin katusiime 30 tweyanziza mukyala Florence 50 zituuse tweyanziza bamikwana bakuba kwenda essimu entono tulindeko tugenda gikubako nga tumaze eyo mbanja kukwata n'ennaku endala zonna amaasobola okukwata but right now mbasobola kukwata olw'ensonga nti sirina we tujja kusobola kuwuliziganya kweno essimu entono programu yaffe ya Save Us Otassa omwoyo ebeerawo buli lwa 6 ku ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'ekiro wabula gwe mwenna singa obanga olina obuzibu obw'enjawulo osobola tutuukirira ne tulaba engeri sobola okuba nga tubugonjoolwamu ku ebyo ebisoboka era wengenda okutwala omukisa guno okwebaza bannaffe aba Metropolitan International University abatuwa bursaries ez'enjawulo ku lwa bulungi bwa programu eno abaana basome era oba oyagala okusoma oba nga olina omwana gw'oyagala asome osobola okuntuukirira ne tulaba nti abaana agenda kusoma awo nno kati abajja agenda mu January intake kuba aba August bo bayingidde bali mu kusoma Datamind mwebale nnyo Markland mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannaffe aba African Descent Ontario balono nga bannaffe basinzira Canada Toronto abo nga batwala abantu ebweru
gwayagala ogenda okuwummulako waliwo conference ez'enjawulo osobola okuba nga osobola bafuna ku mutimbagano gyabwe egy'enjawulo ng'osobola bafuna ku www.africandescenton.org noba nga obafuna oba ku email yaabwe eya info@africandescenton.org noba nga ofuna ebyenjawulo gwayagala okugendako e Canada oba oyagala kuwummula oba oyagala kubeerayo oba oyagala kukyalako baba kyonna kyoyagala nga bakunnyonnyola bulungi nnyo. Tukyali ku programu yaffe ya Save Us onda tusigaza eddakiika nga 5 tuwede nga tumaliriza naye ng'ekikulu ekiriwo kya mukyalo ono kumufunira ku buyambi obwa bebi gwe baamusuulira. Bebi mulenzi yamutumye erinnya lya Karimu, alhamdulillah. Kati bakalimu mwenna abaliyo mwe bamusooka okuleeta ku ssente, bwe bamusooka okuba nga muleeta ku ssente, tubeere nga Karimu tugenda ale tunala okumutayirira abasiraamu bannange mujje tuyambagane kuba tetumala kino. Osuubidde mutayirira ddi Karimu? Nga amaze okutereera amagulu. Omutereeza amagulu. Kyokka tumutayirire. Amina. Hello. Bannange programu ngirabye. Wanyusawo? Programu ngirabye. Yes, sir. Naye mbadde mpeerezaayo omutwalo. Yes, sir. Ndi mukyala. Omutwalo guno gumuwambi twamusange abu. Simanyi oba eyo namba gye nja okuweerezaako nja kumuweerezaayo emitwalo emirala 5. Sowulidde bulungi okoleza omutwalo? Nambye. Yes, sir. Nti mpeerezaayo omutwalo ku eyo namba ya MTN. Nembuuzaga guno guzze ova ku mwami twamusange abudu? Nedda nze mukyala nekesa Daphne. Mwami twamusange abudu ogwo gutuuse tweyanziza. Waliwo ne guno ogwa Daphne nekesa. Tweyanza nnyo tweyanzike bannange mwena naawe waliyo ng'oyagala okuwaayo naye nga ku ssaawa eno toyinaako tusobola okuba nga nze mukyala nekesa osigala osindika kuba tujja kgenda ku Lwokutaano twali tuwaddemu ennaku paka Friday tusonde ssente zino naye ndowooza alekedde ku Monday Friday kizo tubeera ekizibu okufuna abasawo I don't know naye nga tukikolera endowooza wiiki emu Mukama atusaasire tubeere nga tufunye ssente zino kimanya akasente kabula that's why mpaddeko ku nnaku eziwerawerako kuwasinga tubadde tugamba nti sho tugikolere 4 hours osanga twalibadde tuzisonda ne kati eriyo atannatuuka eriyo atalabye eriyo ajja okuwulira eriyo alabye naye nga kaseera kano tolinaawo kasente naye ng'oyagala okuwaayo kekala wansi ako ketwewaddeyo nti kannindeko tutambuzeeko ennaku nga 4-5 tulabe nga tuweza emitwalo 5 tujjanjabe bebi ono. Bebi tamusazamu bulwadde bulala bwonna? Talina bulwadde bulala. Ali fine. Mu byokunywa wanaanywa bulungi ng'omwana wanywa? Emabegako nga simanyi nti alina ekirwadde ekimuluma ng'anywa nnyo boti ennene ng'aginywa mu ddakiika n'amala n'akaaba ng'alaga tannanywako. Kati waliwo omukyalo omukulu gwe nnamulaze n'aŋŋamba nti maama w'omwana yali olubuto alina bye yabuuka. Kati omwana ng'alina ekireego akyusizza ne kale ku lubuto kuliko emiswajja green ne ku mutwe ng'ebutuuka ekiro akaaba nnyo ne baŋŋamba ekyo kireego kitta n'okutta. Ne baŋŋamba nfune bano abakyala abazaalisa bamulerwa be bamanya eddagala eryo. Kati omukyala we namufunye okumujjanjaba kuba batuwa eddagala gganda kwe kubeera nti kati ali fayini. N'anywa bulungi. Nyabo n'okkaaba takyakaaba nga luli. Ekireego olaba nga kyagenze? Kigendera kubanga bagambye kigenda kuba bangambye bakijjanjabira omwezi gumu omuntu okutereera. Kati olaba ng'ennywa etandise okubeera nnomo. Ne kale etandise okudda ey'omuntu naye luli abadde wa yero. Ogambye amata bakugamba omugje ku galato ag'obuwunga anywa agente. Oba si ekyo mugulire gano ag'emmeke bag'abaana ge batandikirwako. Bebi ono ge yeetaaga olwogwo omukebe ogubusitiza kuba balaba nga abalungi. Bebi abamulabyeko amagulu eno kuba twagala mulaga feesi. Bebi yeetaaga kuba omugulu mutini nnyo bode kana katini nnyo wokalaba kalinganga ka premature naye ng'ate yaweza emyezi 9 ne bamuzaala bulungi. So
kyobolaba nalina obusobozi bwonna osobola osigala ng'otugamba baby kamuwe amataago oyinza okuba nga gwe g'otunda n'ogamba queen mother sijja sobola kuwaayo zino naye omukobe gw'amata guno ngulina at least baby ono afunemukko ku mubiri katini nnyo ka baby kano ketaaga ojjukira tekayonse kati yenna ali eyo ng'alina obuyambi bw'oyagala okutuwa ogenda kuba ng'osigala ng'okuba ku ssimu ezo ziri wansi studio line kati nzigaddewo kuba n'obudde butuweddeko naye nga tweyanziza bannaffe mwenna abatuwadde ku kasente essimu ze muli mu kuba ngenda zikwata nga maliriza ngenda kubanga wiiki eno yonna tukyasonda kasente kyonna kyosobola okutuwa mami ono abadde ndowooza yakomadde okuzaala n'obugoye ayinza okuba nga aweetaaga oyinza okuba nga otenaye ng'olinayo n'ogamba obanga obutunda n'ogamba kamwe mami ono asobole okuba nga akuza omwana mwenna abatuwadde tweyanziza sente zammwe era ajja kubanga nzisome wiiki eneebezeeko yonna banne sente zammwe mwenna nzirabye tweyanzige mubale bitankoowa era nga nnyongera okubeebaza nti bebi ow'omutima gwe naleeta wano eno ng'etaaga miliyoni 80 okumulongoosa basimbudde olunaku olwaleero era nga bagenze India balabe tulinze ebinaavayo katusaye mukama abeere nga asobola okuba nga abajjanjaba ngenda kuba nga nkumaana olunaku olwaleero tusinkane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zenzimu wabula puroguramu zokisanga ku YouTube channel gyeziri ez'enjawulo n'olabako noba nosobola okuba nga naawe oyongera okuba nga otuwa ky'olina Queen Mother Productions yogi ne kuseba sotaasa omwoyo ojja kuba nga osangayo ku YouTube munsikirize ensegulire wano tusinkane olunaku olujja mubeere bulungi mbaagala nnyo. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save